kwa kuyimba ko bombi bayimba yo kakayimba akalalanga bali bombi bakaita chambozi no unayenga waliyo kamanyizaako ukadentera nyo buti era badembuziza za Hannington kubangu manyi kakati no munange utambo wa baby situkatubibye muno bulamu nanti bwakiseera jali anta kubaka ngeza kizibu kali eri kazibu tokasobola toyinza kaddamu bulama ku video calls ojja kulanga etakuleta musamu noti bbiri ichena mu bbiri asatu mu mukaga ku muziki kuyoko ojja kulanga ita Hannington yali emabega wa kamera mukotola omutino omukulu Shafika akikwasaganya amagezi ziba musanvu ku munana nga tukitwalaganya amagezi bamutakalo embosera wamu ne mwana muwala ritake omusajja tayangu abantu bo waitu muli muto ko abantu bakasesa abantu bambala twabakulaho munonga abantu bakunda munonga ni nyamwe bali kuba TV yanyu mwe barejere ne mwasisa yenga reri so bamwe bali tubakunda munonga abantu bashamba complex matumiddeko nyomba agaranyo ako John yemwera ngutumiddeko nyo nayanga bulambala mala chagenda drama so njagala kulanga kutegeza gwe yetaza skin akalungi bwe kat Hannington when you talk about skin and beauty you know what to do darling anataka skin akalira bwe kate ka perfect match ngoyagala kubera ngo kalungi ngo balancinga omubiri gwo ngoyagala kubera ngo onyirira mwana wa mama kameka poketaga oyagala kubera ne kakala akalungi akomulembo omutebikali akalagira bana fa skin solution iganda bali kulanga bakolako buli jumla kibera malidadi sana je kulanga ita kuntu musamu noti nya nkaga ana mubiri noti 3 noti musamu noti nya nkaga ana mubiri noti 3 bana fa skin solution bajja kuberanga bakola kusoga za kasusu ka makeup oyagala okunyirira banange oli mugole wataga kufumbirira bino basigo muzigo baba inene bakusiga mwana wattu enako nezitoka ngoli kalira bakolako ensonga zene bazigira mungi nyo nini dala nanga nomusumbaga stiniga abizayo yatanisedda okwajja yalewa se alaba omukomu nanga kino kyagana omuzibu teyaza amono ekino kyekiganye onakulubera lwakubiri lwakuna n'olwomukaga omulaba 1-on-1 mu counseling nakulya kyekagana lwaki obulamu bwo tebutambula lwaki obulamu bwo bwesibuye gwekigenda okukola kiri kimu edduka misinde jangu ekawala ku Revival Christian Church obagenda mupaka empya funa taxi ezidde kawala obagamba enviiramu ku kyambuke omusumba Augustine ga abizayo era kanisa obajja banene yakalina waggulu gw'obugirengera otuka ku kyambuko girengera waggukiranga yeyo okitegedde osese obusesi yanga lwaki toseka engeri z'omwami omuntu bw'obeera wali ngoja kyo kitu Maria kiwo wakoze ne Maria kiwo lwaki toseka abali ku Down Logistics babuzizaako nnyo bulabalamba abawale kubeeranga ate ku muziki kweyokwe n'abalwali ku Kautala Agents mbabuzizaako nnyo mu magezi awe kasangati nti mbagala nnyo mwebale gye mutusizaako nnyo engalo olunaku olwaleero Shafik tuwayo kamugene ate tukomewo twogere ku biri mu industry ku biki ebitambula beera ku muziki kuyo tovaayo onategeka n'essimu yo okubeera nga otukoonako otubuzeko obulanga tewelabira ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 27 omwezi ogujja omwana mulezi DJ Bash tugenda kubeera mpozi club bagiyita batya Barokorange Barokorange eri wali eri nakwale ku bitaala bana mujja mwagira omwana waffe wa ABS TV alina abayimbi bangi abamuwerekeddeko ndabeko sewa Aida Mugo abayimbi bayitirivu nnyo Topiki Kasente Joelanda Vivian Tendo Fresh Kid banange mujja tuwagira DJ Bash tugenda kubeera wali eri ku Baroque Club Orange bwe batebagiga Orange okitegedde bintu bya basate 12 badansa gye bali Ibrahim bagenda kubeerayo ratatata buli kimu mujja tubeerayo ennaku z'amazina 26 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini 22 wali ennakulabye ku bitaala mujja tuwagira DJ Bash okulinga omutwalo gumu VIP emitwalo 2 then ate ordinary omutwalo abaana bato 5,000 mujja tuwagira DJ Bash outer ABS Vision mutalevu tabusedde kubanga ne bana abasigalidde ne bagenda kamashino kasajja kalungi kasajja kalungi kasajja kalungi kalirikebo towoneka omusajja tayangwa Bash toyina sente baba noloboza amatuwe akayimba kamugona bano bazali abakolamu bakuba nongosanga nbalita kaba tanakolamu abakazi nga babayisamu ennaku zino agabeekala amrita from Chireka Show
Play for Me Silent by Grace Khan and Henry Mwanje. Then Onagamba, hi, hope you're fine. I'm sorry to disturb you, but I like to join. Okay, tujakuberanga tukugatako bulungi nnyo mu magezi. Hey, Carol, drop me Terry Kuzikiza by Rachel Ray. It goes out to Magal Asmati. Hello, Carol. Thanks for the show. Well, kunyuma, this is Harriet from Wakiso. Kindly drop me Muntu Wange by Spice Diana and Chosen Blood goes to Mulindwa Henry. And I love him so much. And I will retake back to me. Again, the sweetheart, see, thanks for that show. I want to play for me a song, Kilia, from Rema Namakula goes to my mommy, Omugat Richard Mulindwa, into Mwagala Sangika. Hello, thanks for that show. This is Rose from Wakiso. Don't me follow you by Mary Butter. Ochkolo Tiango Ingo Iria. Banag. Please drop me hello by John Black. That's my girlfriend. Tony Masa Omubwati. Yo tubagala nnyo. Banange uyo boyfriend wa Masa Omubwati banange. Banange love. Choka boyfriend wa Masa banange. Choka banange. Tubagala nnyo show ya mwe akabi. Tubagala nnyo eno. Inze Habibu echetume bananga bantu echetume mugamba mta echetume manyiyo yali wase gayaza naise gayaza ne wongeyo ekyale kisoka nga wakayise gayaza afase chanchima nze wase chanchima ne baba wakayise gayaza ekyale kisoka wabachita chetume abantu bachetume mwene mbabuzi zako nnyo mugamba mtabutele bumwe bali kuberayo abali kola olugudo abantu bali na mayina mugamba mtya abantu bali kugayaza road banange mbakunda ino munonga magonza mbonange mbagala ensindagala abantu bekasanga tinagala ku stage ku Bengazi mbonange mbagala nnyo nemuzako kyeyamaani wekyanchima bamuye meya tubika sanga titawuni kanso n'abagambye akalulu kagenda kumbuuba kumanya kakuuba weerabidde n'ebyefe by'omugoku n'ebituuba akalulu katandise kati okumbuuba wange banasasula nja kutegeeza banange musasule lutakatandise okubanja akayimba itambula by Sasha Mayanja naye Kalo oniridde nnyo baby girl banange Skin Solution Uganda hello sweetie kindly drop for me Jango by Winnie Magic goes out to my one and only Twaha nti mwagala nnyo mu magezi. Hello Kalo, thanks for the show. Likely drop me any song from Vinka and Mami Imran. Love you guys. Mami Imran nafe tukwagala nnyo. Onebami Somata from Chitintale. What's up guys? I enjoy your show. Please play for me any song from Bebe Kola. Tugenda kubanga tukayisawo mu magezi eriyasose n'ayombamu awo nti munange Karo kino naye lwaki olumya banno naye we tugenderamu bani bennumya yenda kubanga mbikuwa bani bennumya bigamba olina ebitambula kumuziki kuyoko tushagendera dramaso kasoko tubafa bakulokamu akebasabye then atatukomewo no muziki kuyo bera kotova konyika kuma pesa go Shafike and where never can't two wives celebrating with their husband on his birthday in France. What I like a man banenga basanyufu bazibu bo badigida wala bebazina basanyufu Kareze sisobola. Choka bana musitafa salama alaykum. Choka bana mukama ya muwa. Indeed aya bana basanyufu bananga they are happy. No mwami wawe musanyufu.
gamba banyumirwa nga basheyalinga nkikuddiza mu linnya lya Yesu tubeere naawe lwaki nga sikyagala oyagala ngenda kukola ssente mpasa owange nga wange bwogo oyagala kuwasa kwe tegeza toyina asatu mukaaga woleza obakabo ngenda kubeera nga mbuyitamu mu magezi naye nga zibeera 7:8 nga tukikwasaganya amagezi shadiyo kawunti egulengeddeko n'essimu ekyozembeki then nagamba bamuyita hajara ekajjansi kwenyini ku muziku yo banawe mbagala nnyo webale kuwoleza nsabayo akayimba ka Henry Mwanje ke bayita mwenye then nagamba how are you a nice show I love you girls bampeyo kyozembeki nagamba nesimye Carol je bale kuwoleza I love you baby nagamba nti asabayo akayimba akabayita Fati adali musharia bakaita Fati bana nagamba how are you bale kuwoleza nsabayo akayimba ka David Lutalo kebayita itizote kanyimire mwe nabaliko Silvia Erungu ja kumuziki kuye kwendi simanyo empereza yamwe bampeyo akayimba ka Chosen Blood ngali wa mune Stupaisi Diana okay nenga mikono gya betemera musimba Agustine ga Abizayo yatandise dokwaja duka misine jangu kwa ku Revival Christian Church alabikenga munange awe mulaba 1-on-1 akubulire kye kyagala buzibuki bwalina nengera tewera banakuva mwezi nabiri mu mukaga omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini tubona kubera leo kubaba ko lonje nakulabe ku bitala mwana mwezi DJ Bash agamba Bash Experience season 3 mujye tumuwagire DJ Bash Fuse owa wana kwa The Soul Vision tugenda kubeera wali abayimbi banje bamuwerekeddeko kuliko Fresh Kid Tina Topic Kasente waliwo sewa abayimbi banji nnyo mujye tuwagire mwana mulezi DJ Bash okuyimba mutwalo gumo vyegwe mitwalo ebiri then ate abaana bato 15 eza Uganda bambi mangwe saa 10 nazo nabi tubatu ngenda kulaosha ate fe tusooka gwe nani nze sikola bwakatereraiza ekyo bakimanyi nda kufeba MC gwe nani nze sikola bwakatereraiza gwasookawo ojasookawo kale nanga zara yaba basigiriza Lucia Digada abakoze kabeka kana akalungi nakasosi kangu kubera kalabika bwe kati osobola betanira bajja kubera nga ate nanga bakolako ojaterera o balancing osusuro luberenga lunyirira ddala mwabayina emikolo wiki bu wiki kaskini kaba kateredde dabana nyo kuno misamu not inya nkaga ana mobili not 3 not misamu not inya nkaga ana mobili not 3 ya Skin Solution Uganda banonyeko ekyesoso mwe bakubuka nenga tukozele hali mtoneleza kamera mu control room tulina omukurisha fika chikwasaganya mageze bambita kalo embosera wamune mwana mwewala bitake omusajja tayangwa mwebale gomati byanyu mwebale kutugonza muno mutulinde ntuye tujane ebikocha noma ebikocha binge muno nomali ebikocha bino ebyamawule bye bikwizira nomali ebikocha bino inyona mutamisinga mugumeho mu tumagala tukwatagana olunaku olw'enkyana nga kyoba tolina kwerabira no Edikenzo Festival tuwuba naye nga bwetuwuba neroma namakula bwatyo bwali mutogo kwekanga mbu bya Facebook news babyogedde si byange muzo kintu gakolerera ambuza coronavirus nabwati nabo masiki tujazigula tuzambale tugende mu Edikenzo Festival mbagala nyo mulade baje kumiddeko mbagala zakawule zakasufu tukwatagana wali eri esawa mnana paka sawa 10 toka malira ku 97.3 Radio Simba Nembosera mbagala nyo we are out.